Ennimiro wano ku Delta TV ekutuusibwako Sonalika tractor ezikola buli mulimu ezifuuyira zisenda omuzira zitema amavuunike zanjala zisimba zikoola ne zikungula n'ebirime kyonna kye weetaaze mu by'ennimiro weeyune Sonalika tractors bakubire ku ssimu noti 7 emu mukaaga Sonalika tractors basange mu Motor Center East Africa. Ennimiro wano ku Delta TV ekutuusibwako Nabi omulungi alaba Delta TV nkwaniriza nnyo mu programu ennimiro. Nze Mukibi Jamiru kyabasinga okubeera nga nkutuusaako programu eno. Jjukira programu eno ennimiro ebeerawo buli nnaku olwokuna okuva ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okutuusa ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Programu eno eteekebwamu ensimbi bannaffe aba Sonalika. Bano nno bakutuusaako tractor ezikola buli mulimu mu nnimiro. Gamba ng'okukoola, okukuba amavuunike, okuwala, buli kimu kye weetaaga mu nnimiro n'okukungula. Bano aba Sonalika abakola tractors zino bajja kubeera nga bakikutuusaako. Olwaleero nno tugenze Namugongo ng'ekitundu kye tulimu bakiyita Jinja Misimbye nga gye tusanze omwami wa Kabaka Omulangira Tujunge nga yagenda okutandika okutuyisa mu kawonvu n'akagga engeri gy'oyinza okubeera ng'okolamu ffene. Olwaleero tugenda kutuusaako ekibala kya ffene abasinga obungi kye muwoomerwa, naye ate ye ono ava mu kubeera ng'akiwoomerwa buwoomerwa n'akyongerako omutindo. Be bano nno abalimi abayongera ku birime omutindo. Omulangira Tujunge agenda kutubuulira kineeno wakyongerako omutindo akikola muki n'ebintu ebirala. Omulangira abalabi baffe mwenna, nze Mulangira Tujunge Yohana Batista Sebayiga. Nze nga nze mwamu wa Kabaka atwala ettuntundu lino eryamuluka Misindye mu Bwakabaka bwa Buganda Mutuba Mwenda Goma. Era nga ndi musajja mulimi omulunzi ate ayongera omutindo ku bantu n'ebintu. Laba nammwe abateesiteesi tweyanziza nnyo ku nsonga y'okwongera omutindo n'emigaso gya ffene. Bino bye bimu ku byo. Ekisooka, ffene ng'ekibala kituwoomera. Ffene ng'omwongeddeko omutindo, ekisooka asala omugejjo. Omugejjo gwe tuba nagwo oguleetebwa amasavu mu mubiri gwaffe. Kati ffe bwe tukwongerako omutindo ng'okukolamu ka wine, omuntu singa amala okulya ebitafuttafu n'anywayo akagiraasi katono nnyo bwe kati ebisabusabu ebyo byonna ebibeera mu mubiri aba abisaze. N'omukkuto oguyinza omulemesa okwebaka oba okutambula obulungi aba agusaze. Ekyokubiri, ffene ono tumukaza ne tumukolamu crisps, nti omuntu kimwanguyira okutambula ne ffene oyo ate n'okumukuuma ng'awangadde n'amulya nga mukalu, ate ng'ogyeko ekyokumulya nga mukalu naye obuwoomi obubeera mu ffene obuzaaliranwa oba obw'ekikula kye busigalamu, tewali bwe buvaamu. Ekirala, ffene ono ku balunzi ayongera amata mu bisolo, akuza mangu ensolo. Ekirala, ffene ono omugaso gwe munage tulaba nti singa omuntu aba yeeyambye ffene asobola okumufunamu ensimbi ku mitendera gyonna. Nga muti guli awo omuntu asobola okugumeza n'afuna ensimbi mu ndokwa.
Ekyokubiri, ffene ekibala kyennyini ssebo ali ku buwanana nti bw'oba ogenda kwongera omutindo oluusi olina okwefiisa noga kanyongereko omutindo neme kufuna ssente zabuliwo kati nfune ensimbi ku mutendera okukola ki oguddako. Awo nno emigaso mingi naye ebyo bye byangu ebisobola okutuyamba okugenda mu maaso n'emigaso. Bw'obeera nga wali obaddeko mu kyalo mu byalo by'ewammwe engeri gye mwalingamu mukolamu nga mutema eyo ne bamulya ne bamukola ki naye ekiseera kino tetulimu teriyo kibala tuli ku ffene ekibala ekiyitibwa ffene. Olwaleero nno omulimi waffe gwe tuzzeeko agenda kuba nga atubuulira wayini bamukola batya mu ffene. Ekigambo kya wayini nabadde nkinoonyaako mu lulimi Oluganda kikyannemeredde bwennaakifuna nja kubeera nga nkibategeeza naye agenda kutubuulira ngeri ki gye bakolamu wayini nga bamukola mu ffene. Omululo omulungi ogunaavaamu omubisi ogutegeerekeka gwe wandibadde weeyamba okukola wayini. Ekyokubiri, ng'omaze ekyo noonya ffene osobola okuba ewuwo osobola okumugula n'osobola okumwetuusaako. Ekiddako kwe kufuna ekifo ekiyonjo w'onookolera omulimu ogwo. Funa ekifo nga kiyonjo nga kirabika bulungi kubanga kino kiba kigenda mu muntu munda n'olwekyo olina okukikolera mu kifo nga kiyonjo era nga tekisobola kumala gayingirwayingirwamu. Kikuume nga kiyonjo kiyooyoote bulungi ate oteekemu bino. Ekisooka, funa baketi oba epipa eŋŋumu nga za pulasitiika si za kyuma. Baketi eŋŋumu kubanga wayini ono mu kumukola waliwo ekisabo ekituuka nga omutaddemu ekirungo kya yeast gwe tuyita omuwemba omuzungu yeepika. Kati bw'oba otadde mu kintu ekinafunafu weekanga nga kisobola okwabika. Omuti gwo kiyinza okuba nga ekisotta n'onyiga ffene oyo ng'omusotta asobole okwongera okukola ki okugonda n'okuvaamu omubisi gweweetaaga. Era mu kumunyiga weegendereza nnyo obutakosaase baketi yo oba esepiti yo oba epipa yo. Omulungi alaba Delta TV wano tulina okubeera nga twongera okussaawo essira. Tumaze okufuna ffene tumusokodde tumuteeka mu baketi yaffe ennungi nga omulangira waatutegeezezza. Wabula ensokoola eno eya ffene gye mbadde njagala ayongere okubeera nga atuttaanyaako naye nga tannaba kubeera nga ayongera okuttaanya ensokoola ya ffene. Nyongera okukujjukiza nti puroguramu eno ennimiro ekutuusibwako aba Sonalika nga bano nno bakutuusaako tractors ezikola mu nnimiro ezirima ezikoola ezikungula. Kitegeeza nti bw'obeera ng'obadde n'ennimiro ng'oyagala okubeera nga olina omulimu gw'oyagala ennaku zino emirimu egibeera ginaakwanguyira olina okubeera ng'oteekamuuko machines. Okubeera ng'oteekamu machines
emirimu gijja kubeera nga gikwanguyira. Bwe wandibadde ng'ofuna kilograms 10 ate wonooteeka mu mashini zojja kufuna 10. Kitegeeza weekwate aba Sonalika abakutuusaako tractors zino. Puroguramu eno ennimiro ebeerayo buli lunaku olwokuna okuva ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Ate okwagala okubeera nga tukinoganya ne tugikuddiramu ku lunaku olw'ebbalaza ku ssaawa 1 ey'akawungeezi paka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi, ndowooza obeera nga ogikenkuse n'obeera nga ogiggwa ennyalwe. Ndabye ng'ate ensigo oziteeka wali eri wabbali, binene eby'oku nsigo, ebikooti eby'oku nsigo nga bigenderako ku ffene. Lwaki kino? Ekisooka twakizuula nti ensigo nazo zirimu omugaso munene nnyo ku bulamu bw'abantu. Kyova olaba nti bwe tumala okuggyamu omuwula guno kuba gwe twetaaga okuggyamu omubisi, ate ensigo yaffe tugiteeka wali ne tugikaza ne tugikubamu kaawa ne tugikolamu enva omuntu zaalya. Awo nno nti ekitugisaamu ensigo kwongera mugaso guli tugufune. Ekyokubiri, ekitulesaamu ekikooti kino ffene ono kwanywerera. Era bw'oba omunyize tasogonyoka nnyo kugenda wala. Kino kimuyamba okusigala kuba kyo tekisebbuuka. Naye yo guno muwulo oyinza ogunyiga ne gusebbuuka, naye kano kasigalako. Kiyambako ffene ono obutakutukakutuka nnyo n'asobola okwanguyira ng'osengejja. Yensonga lwaki tujjamu ensigo ziri ate ekikooti ne tukirekako. Tukiteeka muno okusobola okunyiga obulungi. Kubanga aba ayengedde bulungi ng'aboleredde bulungi. Omunyiga bulungi n'oggyako ewuzi zino kuba tozeetaaga ate oziterekera ensolo eri. Kati bw'omala okuggyako ng'okakasizza tegukyaliko wuzi yonna era muyonjo si muvundu, kikulu nnyo ekyo, gususe. Era mu butuufu ensigo yejja kwangugira kuba oluba okuginyiga bw'oti nga yeekola ki ebuukamu nti siri ku olwo ndeka nze ŋŋende mirembe, nga yeegwa wali ng'otwala mu wuula gwo. Ogenda bw'otyo mpola 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 nga topapa ate ng'otuukiriza ky'olina okukola. Omulangira kyayongedde okuttaanya ensonga ya ffene. Si buli ffene nti osobola okubeera ng'omukolamu juice n'abeera mulungi, wabula ffene ono olina okubeera ng'ayengeredde ddala. Ffene ova ku ky'okubeera nti ayengedde wabula n'abeera nga aboleredde. Kyenjagala omulangira oyongera okubeera ng'ottaanya. Lwaki ffene ono alina kubeera ng'aboleredde? Ffene bw'abolerera era nga mu mbeera yabwe nga bajjajjaffe baasogolanga amabidde gaasokanga ne gengera bulungi, kugamba kikwanguyira okuggyamu omubisi mu bwangu. Era nga ffene ono boona omulaba nga tumunyiga wano bw'aba aboleredde era owulya kalaya kugamba omubisi guli mwangu okukola ki okufuna, tegujja kukaluubiriza nnyo. Ekirala aba avudde ku mutendera guno ogw'okulya nga gwe omuterekedde kukola ki. Ekyokubiri kiyambako nnyo nti abantu bano baba bamusunsula, abamu bakaluubirirwa nnyo okulya. Bakadde baffe basodde ebijanjaalo mu mbeera yonna yonna, naye ffene ono ate ye tafaananira ddala nga kuli eri okusotta kw'omanyi okw'ebijanjaalo. Era ng'omulangira agenda tunnyonnyola ono ffene wobeera ng'omusotta oba omusekula nakugambye kati kino bakiti yaffe eno ya plastic, si muti nga bwe twasekulanga ebijanjaalo ebinyoobwa. Kati olina okuba n'obwegendereza kuba kye weetaaga kuggyamu mubisi
so si kubetenta ffene ono ate obulere twakugambye ffene ono yabadde amaze okuserebera obulungi abo nno onyigamu katono nnyo kati mu kiseera kino owulira atandise okulaga nti wansi waliyo omubisi bw'oba osogola menvu kati ate omubisi gutandise okukola ki okummuka era kati owulira ekyo omanya nti ffene akugamba nti owayendeka akateyanira kafa mutego era n'omukola ki bw'ona omutunuulira mu kiseera kino ffene waffe ono amaze okulaga nti yeeyongedde okugonda n'okweteekerateekera mu kukala okwo amakooti gaazo gano gavaako mpolampola gokka olw'okuba gaba gakoze eki gakaze ate ne kano akasembayo kano akabubi ke tulaba aka brown kano akakitakataka kano nako kavaako kale ne tusigaza empeke yennyini gye twetaaga eyo nno empeke gye tusiika empeke eno ne tugisekula mu kuuma kaffe akali awo akanyiga empeke kati bwe tumala okuzinyiga mu kuuma ako koolaba keekano tuziteeka mu n'empeke zaffe nga zikoze eki zimaze okukola ki okusiikibwa ne tuzinyiga bwe tuzinyiga tunyigisa kano otuteekamu nokola ki bwe noonyiga okola ki okoyirira olwo nga ensaano bwevaamu bwemala okuvaamu tulina ebirala bye tugattako osobola okuteekamu soya osobola okuteekamu pirivuma n'okola kaawa kaawa wano tuyigiriza buyigiriza abantu ne bagenda ne bakola naye ffe tukolawo waffe okola ki ow'okunywa sooka kaawa ono bwe tukola mu bino ebibala mu zino ensigo ddagala muwulira bunaku boogerera empirivuma balina ebirwadde eby'omunda ebyo sukaali batawanyizibwa alusaazi babyogerera nnyo kati ensigo ezo kaawa ono taleeta ntunnuusi ddagala eri obulamu bw'omuntu ekirala ensigo zino tugambye nva twaziyanga ne bajjajjaffe twazikolangamu enva nga ziringa ebinyongo awo nno ti gwe mutindo gwe twongera ku nsigo zino so ng'ovudde ku ekyo tuyinza obutazikolamu ekyo kuzikola ki kuzaanika kuzisiika naye ensigo zino tusobola okuziddamu ate ne tuzikola ki ne tuzimeza ne tuziguza abalala kati nga bwolaba ekiffe n'ensi kyaffe kino kibadde kirungi nnyo omuntu ngo baba akitunuliddeko obutunuulizi wano oluusi batukubira n'amasimu naga nti owaaye n'alyetaaze okukola ki okulaba nga nfuna endokwa ya ffene kati ono ye kaawa waffe gwe tukola muki mu bintu bino akaawa kano kalaba kati ako kaawa tukataddemu ensigo ya ffene tukataddemu empirivuma ate n'essoyo waffe bino nno byonna ensigo zaffe enzaaliranwa wano tewali kye tujje bweru wabula byebyaffe byabajjajjaffe byetwongeddeko omutindo era yono kaawa guffe gwe tunywa wano alabadde Uta TV omulungi oyongera okutegeera ebirungi n'omutindo oguli mu ffene omulimi waffe kyatunnyonnyodde wasala ffene ajjako omuwula ne bagukolamu wayini nga bagwongerako omutindo
ate bino bye basokoddemu ffene ayina ensolo ze n'azibiwa ayina ente ezo ate mu kuleeta amata n'eyano wava ku ekyo ate n'ensigo zennyini ezivudde mu ffene n'azikolamu kaawa kitegeeza kiffene we kivudde waggulu talina kyakisuulako okubeera nga akifunako. We ntunuulira ku mulenganjuba guŋŋamba nti nno tulina okutuukako ewa kitunze eggomba ate tujja kuddiŋŋana n'ekitundu ekyokubiri. Nyongera okukujjukiza nti puroguramu eno eteekebwamu ensimbi aba Sonalika bano nga bakutuusaako tractors ezikola buli kimu mu nnimiro: okulima, okukoola, okukungula. Beeyune obeere ng'obafunamu ebirungi. Puroguramu eno ebeerayo buli Lwakuna okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi ate ne tugikuddiramu ku lunaku olw'ebbalaza okuva ku ssaawa 1 okutuuka ku 2 ez'akawungeezi. Katuddiŋŋane. Sonalika tractor ezikola buli mulimu, ezifuuyira, zisenda omuzira, zitema amavuunike, zanjala, zisimba, zikoola ne zikungula n'ebirime. Kyonna kye weetaaze mu by'ennimiro weeyune Sonalika tractors. Bakubire ku ssimu noti 7 noti emu 6. Sonalika tractors basange mu Motor Center East Africa.